Okyalaba okwanjula n'embaga. Edward agamba si papa Mukama akinkoledde. Mukama kyakoledde kankusaba omugweko mu kifuba omuli ogusoose nga mukyalawo maaso ga Katonda. Mugweko mu kifuba. Era kambasabe mutunule ekibiina babeesonze dda nabo babalabe. Nga omu ku basumba mu kanisa muleero omwezi wa Katonda mu kifo kino n'okusinziira ku mateeka agafuga eggwanga lino Uganda, nangira nti Hussein Edward ne Lilian kati mwami na mukyala. Kale Katonda kyagassa awamu omuntu yenna takyawukanyanga emirembe n'emirembe. Buli omu n'agamba nti kambasabe mudde mutunule eno. Edward mudde mutunule eno. Era nja kukwasa musembere okukamba katono bagenda baterawo tugenda basabira omukisa bagenda baterawo mwetitenkanye mufukamire omwami n'omukyala tulage waaka. Tebukako mugaleeza amaanyi. Kansaba abazadde ffenna abeeyuza embitu tujja tusabira abaana omukisa. Bwe ngamba abazadde maama taata kojja jjajja baaba mukuza mwenna mujje tusabire abaana bano omukisa. Maaso wano tubateekeko emikono. Abakadde b'ekkanisa emanga gye muli omujje nammwe wano abasumba abaweereza ba Katonda bali eyo tujje wano tusabire abaana omukisa. Tugenda bakwatako yogera mu kigambo ekiwe kyonna bazaale abaana bazaale balongo bagagawale bazimba abayumba balinye ennyonyi bakole buli kimu kyonna kyoyagala wano Mukama akituukirize. Haleluya. Ninze ku bazadde tusembera taata temufaayo mulinnya tujja birongoosa wano wonna maama jangu wano abaana Mukama akikoze obufumbo bwa kitiibwa tugenda bateekako ekyanda tekugamba nti alaba omukyalo w'okuwasa afuna okuganja yonna Edward yanaagenda enzigi zijja kugulira ebyali byagaana tulagira kano okukola enzezaali zeggala tuzagira okweggula mulinnya Yesu Kristo waffe tusabye emirembe tusabye essanyu mu bufumbo bwabwe emirembe n'essanyu tebirigwa mu bufumbo bwabwe ebyokulya n'ebyokunywa tebirigwa mu maka gammwe sente tezigwa mu nsawo zammwe tukolimira obwavu tukolimira endwadde ezangidwa mu bibi gyammwe mu linnya erya Yesu Kristo waffe mwe gye muli bana babanja bwe mugenda kuwola amawanga mugenda kuba kyakulabirako eri abalala mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe tubasabidde obulamu obulungi mugende mweyagale mugende mukomagane mugende mwagale mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Weebale Yesu mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Yesu mukubira engalo ez'amaanyi. Abazadde Mukama bawe omukisa kambasabe mudde mutuuleko wansi. Essanyu muliraba. Kale Edward kwayegenda bayimba oluyimba mwetiteekanye muyimuke ng'omwami n'omukyala naye tukulamula muyimuke. Tumukweko omugalo ez'amaanyi. Kale mukwatagane. This is for you, Jesus. Just wonder on the beat. Let's go.
From the moment Jawanonda Ompa Debirunjera Ontwala Walunjate. From the moment Jena Kwekwa Tanti Ebyangere Byachuka Katindi mwana wa mwami Onkolete birunjina imba onkolete birunjina tanga onkolete birunjina kutenda. Alaba omukazi w'okufumbirwa alaba ekintu kirungi era afuna okuganja eri Mukama. Kati omulabye Lilian era omuwasizza era mufumbiriganiddwa. Njagala ove wano ng'okitegedde nti ofunye okuganja okuva eri Mukama. Bw'ofuna okuganja okuva eri Mukama kubanga kogenda obabeezaawo Mukama yeebazibwe. Nobanga mwafunye obutakkaanya ne munyigaganamu nga gwolaba kintu kirungi nobanga yakagolokoka nga tanneetereza bulungi nga gwolaba kintu kirungi bw'ofuna okuganja eri Mukama kuba abantu bage Mukama nti alaba omukazi ow'okufumbirwa alaba ekintu kirungi. Era mugenda kuva wano n'okuganya kwa Mukama era waliwo enjira ezigenda okweggula nga temumanyi lwaki zeggudde naye okuganja okuli ku mmwe. Mukama yeebazibwe. Ekyama ekyo kinyweze gy'onookoma okulaba Lilian ng'ekintu ekirungi gy'ogenda okukoma okulaba obungi bwa Katonda. Peetero esooka essula 3 Edward nakyo kikulu nnyo njagala okiwulirize awamu ne Lilian. Peetero esooka essula 3:7 Bwe mutyo abasajja mubeerenga ne bakazi bammwe n'amagezi. Edward owulidde? Buli kanaku tokoowa kusaba magezi eri Mukama ngeri gy'onookwatanga Lilian. Mwovudde mu bifo bya njawulo mukuziddwa mu ngeri ya njawulo buli omu alina okutegeera munne kitwala magezi. Naage bwe mutyo mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi nga musangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibi ekisinga obunafu kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu okusaba kwammwe kulemenga okuziizibwa. Obirabye bingi nnyo nti ne obanga onyiize osobola okuddamu Lilian mu kitiibwa nga tomutyoboola ng'omusamu ekitiibwa nti kubanga musika munno ow'ekisa eky'obulamu tubadde tubasabira wano nga Mukama bateekako ekisa eky'obulamu ekigenda obbakuma bufumbo bwammwe ekigenda obbabeezaawo ekigenda obbagula enzigi ekigenda obbalabisa obulamu obulungi ekisa ekyo musika munno nti kikola musinganamu ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. From the moment Jena Kwekwa Tanti Wabula njagadwa Yesu mwe. Blessings follow me. Your goodness and mercy too. They will follow me all of my days. When I'm bankolete birunji na imbankolete birunji na tendanga.
Kandi sawa ya fesoka bwe tubewedde bwe tukomwati tukina kubeera nga tweyongera okubanga tugenda ate mu reception ya babiri bano jukira tukyalire banafe aba Sharitas by the World ne Sharitas School of Beauty Njovu Junior School Sharitas by the World egenda kutikira abaana fe abaana baffe tubasomesa ate ne tubatikira ate ne tubafunira emirimu ate tuli fully registered ne Ministry of Education and Sports katukene mbulango bwe tukomwati tugende ku reception y'omwami n'omukyala bampata okyalaba okwanjula n'embaga